Parliament ekunyize aliko omukungu mu kitongole ekikola kuzimba enguudo ekya Uganda National Roads Authority David Luyimbazi olw'okuwa kampuni y'Abachina okuzimba oluguudo lw'Entebbe Express Highway ku ssente eziyitiridde obungi. Ababaka batula kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bakunyiza Luyimbazi oluvannyuma lw'okukizuula nti kampuni ya China Communications Construction Company y'emu eyakola embalirira y'oluguudo luno olw'Entebbe Express Highway ate nga ye kampuni y'emu eyaweebwa contractor ey'okuzimba oluguudo ku ssente empitirivu. Can I call it over design for a road which is not envisaged on that road, thereby increasing the cost of the project? And to the person who was coming, the bigger the cost, the bigger the project, the better for him. He designed, he was going to be the contractor, actually is the biggest beneficiary of that problem. And we are going to investigate all this. Luyimbazi yawozezzaako ng'agamba nti teyalina kyakukola kubanga banka ya China ya Exim Bank eyawola Uganda ssente ez'okuzimba oluguudo yateekwa obukwakkulizo n'eragira UNRA nti kampuni ya China Communication Construction Company erina okuweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuzimba n'okussa emiwendo kuzimba oluguudo luno. The concern of government, which involves Parliament, when we were negotiating this loan, it was that we must have an independent engineer to advise government that we are getting value for money. The advice we are getting from the Chinese consultant is legitimate and in the interest of Uganda. So we have that independent engineer that is providing independent advice on the actions and practices of the contractor and the consultant. He's UNRA's eyes and ears on the ground. In essence, whereas we seem to be spending money, we are actually optimizing. Abaka bavudde mu mbeera ne balagira Luyimbazi okuleeta ebiwandiiko byonna ebikwata ku ndagaano eyakolebwa wakati wa UNRA ne China Communication Construction Company sabbiiti ejja kubanga byabadde ayogera tebibadde birambulukufu. Any businessman dealing with any government entity and is found to be dishonest is going to be blacklisted forever. So whoever deals with a government entity must know that he has to observe high ESCO standards and must deal with government entities honestly. We detect anything, you will never do business with the government. And the biggest business partner in this country is government. This sort of thing which has been happening, we are not going to allow it anymore. Ekitongole kya UNRA kizze kibuuzibwa 4 na 5 ku kontrakta ez'enjawulo ezaateekebwako omukono mu ngeri y'ekikumpanya. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.